Yes, webale kubanga okyagoberera Red Zone TV yonna gy'osinzira okubanga gy'otulabira. Nsooka babuuzaako mwasuze mutya abagoberera omukutu guno gwa Red Zone TV. Olwaleero ennaku z'omwezi 20 omwezi gwa 4 omwaka 2023 lunaku lwa mukaaga. Robert Kyagulanyi Ssentamu lwe lunaku mulindwa abantu abasinga obungi lwabadde balinze olugendo okubeerako ekivvulu eky'omukulembeze w'eggwanga Robert Kyagulanyi Ssentamu mu kibuga London. Era wetwogerera yatuuse dda ne Nubian Lee ne tiimu yonna okuli Big Eye n'abalala bonna abamulekeddeko nga bwe tuzze tubikugamba ebbanga lyonna bw'obanga obadde ogoberera emikutu gino kakasa obadde obiraba byonna nga bwe bizenga bitambula. Robert Kyagulanyi Ssentamu azaakola zi rehearsals nzize nkulaga obutambi obw'enjawulo era ngenda kwongera nkulageko wano obumu ku obwo bwe nakulazeeko ejjo n'obulala bwe nakulagako luli ate n'obulala bwe mbadde sikulagangako wabula nga kyolaba ekyo ye stage kwagenda okubanga ayimbira. Stage eno eyogeza abantu obwama naye njagala nkulage ku kifaananyi kyayo nga bw'ogiraba obwaguuga. Jjukira ekifo ekyali kigenda okubanga kibeera mu show eno ekifo baakikyusa oluvannyuma lw'okulaba nga abantu bangi nnyo abaguze tiketi eza show eno ne basalawo venue ebirenga ekyuka. Kati nga wetwogerera ekifo ekyo kyolaba stage eyo gyolaba yegenda okubeerako tiketi zaguliddwa dda naye nga wakyaliwo era abalala ze bagula. Emiryango gigenda kugulwawo ssaawa 9 ez'e London paka ku ssaawa 7 era ez'ekiro. Jobs Link Events UK ne Firebase Entertainment beba presentinze olwaleero ng'ennaku z'omwezi 20 omwezi ogwokuna 2024 mu show gye baatumye oba ekivvulu kye baatumye The Return of the Gladiator Robert Kyagulanyi Ssentamu Bobi Wine alongside Nubian Lee Intercontinental London the O2 ye venue wagenda okubanga wabeera ekivvulu kino. Eyo ye stage gyolaba ebadde terabwangako abantu abasinga badde bamanyi kyaki namba naye eyo gyolaba stage emu bweti Robert Kyagulanyi Ssentamu kwagenda okubanga ayimbira. Waliwo kalihaso akagenze maaso ekiro njagala nkakuweeko obeere ng'okawulira naye ssente ebisale waliwo bwedda abimbuuza euros 50 standard, euros 7 bronze, euros 10 gold seat ate euros 10 kye bayita gold table. Robert Kyagulanyi Ssentamu Nubian Lee n'abantu abalala omuli Big Eye mwamulabyekaawo naye yasimbudde dda era yamaze dda okubanga atuuka era nga naye y'omu ku bagenda okubanga bayimbira ku stage eyo. Waliwo yavaayo n'agaba Big Eye omukisa gw'alina tagulabanga. International concert ye oba okuyimba kwe ng'ayimba okwetolola eggwanga okufulumako eggwanga agiyimbye na President Robert Kyagulanyi Ssentamu. Kakati kansooke nkuwa akatambi kano nkulage ekyabaddewo mu lihaso emu ku lihaso zendowooza nti zezasembyeyo Robert Kyagulanyi Ssentamu bwe yabadde asampolingako. Kanono yakakoledde na mu suuti sooka okalabe gwali ku mukutu guno gwa Red Zone TV then ngenda kujja tubeere nga tweyongerayo. Yes, gega amazina ag'olabe President gayinamu naye ng'ekivvulu kya lunaku lwaleero mu kifo kye nkugambye ku stage eyo gye nkulaze Robert Kyagulanyi Ssentamu wagenda okubanga akakkalabiza emirimu ne banne abamuwerekeddeko. Mpozi era waliwo ne bulihaso bwagenze maaso saabu bawaddeko obumu naye kkiriza kano nkakulageko kabaddemu ebigambo by'oyinza okubanga wandyetaaze okubimanya gwagoberera omukutu guno ogwa Red Zone TV. Kyokola kya mutawaana nnyo bw'oba tonaba kubanga osubscribinga ng'oli mupya nyongera okusaba kkirira wansi awo olaba ekigambo subscribe kikwateko osubscribinga ku channel eno kwata kade aka notification obeere nga tomisinga nsonga yonna. Stage njikulaze sente zikugambye nakulaze dda ne ku bifaananyi wano
bannayuganda nga batandise dde okuba nga basisinkana president. Ekifaananyi kino twakitaddeyo ku mutimbagano gwaffe ogwa Facebook. Bw'obanga ogoberera Facebook yaffe ya Red Zone TV nkakasa nga kino wakirabye. Batandise dde okubeera nga bamwaniriza abantu ab'enjawulo mu kibuga London. Abantu bangi balinnye okuva mu bibuga ebyenjawulo, abantu bangi balinnye okuva mu mawanga ag'enjawulo, waliwo abavudde mu America nga bagenze London kulaba President Robert Kyagulanyi Ssentamu. Kansoke nkulu kali haso kano nzije tubeere nga tweyongera. Wabirabye ebyo nabyo kati wano ku Red Zone TV mbadde nina okubanga nkujjirayo kimu ku kimu olabe show engeri gyeri prepared Robert Kyagulanyi Ssentamu Nobianli omuline edimu omuline Big Eye n'abalala bangi nnyo nga omumanyi list bwe yabadde. So kati gwali ku mukutu guno nga tonaba kubanga osubscribinga nyongera okujjukiza kirira wansi awo olabe ekigambo subscribe kikwateko kwata kade aka notification ojja kuba tomisinga nsonga yonna, ojja kubeera omu ku abo abanansookanga okumanya kubanga akakade kakuyambako okujjukiza. Nja kusaba olaikinge kubanga gy'okoma okulaikinga information gy'okoma okubeera ng'etambula. Genda mu comment section teekamu obubaka tubuulire wawo osinzira okubanga ogoberera omukutu guno ate tubeere nga tutambuza ensonga. Genda obeere nga osharinga information eno, kwata link eyo gisuule mu WhatsApp groups ez'enjawulo z'olimu ate message eyongera okubanga etambula. Robert Kyagulanyi Ssentamu nga bwe nakutegeezezza nti waaviire eno tugenda mu tour second phase agenda kubanga yeetoolola eggwanga ng'era bwe yasuubiza nga bwe yategeeza bannayuganda nti ssaawa yonna agenda kuba atalaaga ggwanga era waaviira sayidi eno waaviira ku kivulu kino tugenda kubanga tuddamu Red Zone TV Facebook, Red Zone TV, YouTube, Red Zone TV, Twitter n'emikutu gyaffe emirala gyonna ojja kuba olaba second phase eya countrywide tour Robert Kyagulanyi Ssentamu bw'anaabanga avudde wano byonna weekumire ku mukutu guno gwa Red Zone TV.